Mm. Mm. Eno Genome 7 ebigambo byamwononeseeko dda. Lieutenant Col Musisi w'eggwanga lya America naye nga munnayuganda abadde akomyeko ku butaka e Uganda okukyalira ku bantu be okwogeramuko nabo n'okukyalaba ku bazadde be bamukwatidde ku Kisawe Entebe nga bamugamba si munnayuganda addeyo mu America nga baagala mudipotinga okumuza mu ggwanga lya America. Ekibadde wano nkoko baana Genome 7 kino alifa Yejusa lwaki yakikoze kubanga n'abakozi abakulembeddemu okukola kino ebyabwe ebigambo byasobye dda kubanga America ewadde ekiragiro kimu bwe kiti ne Genome 7 waali ebigambo byamusobyeko dda era yalyoka yejjusa emirundi 17 lwaki omukozi oyo yakoze kino kyakoze olunaku olwaleero okulemesa Lieutenant Col w'eggwanga lya America azaalibwa e Uganda okuyingira mu ggwanga lye lyazaalibwamu nga bamugamba mbu bagenda mu dipooti nga bo b'amaanyi nnyo. Kamukuwe ng'ebigambo bino wabiyogerera ye kennyini. Ebyobufuzi mu bibeeremu naye ate tebibamalamu nnyo. At the end of the day, tuli muntu omu nga Ssaabasajja Kabaka bw'atugamba. Bwe muva eri temusikanye muguwa bwe mukomawo eno. Ebyobufuzi biri okay naye ate temwewalana nnyo olw'ebyobufuzi. Tuli muntu omu. Tujja kubaawo ne bandi abalijja bajja kubaawo. Kino nkibagamba lwa nsonga nnene. Nze singa sirina mutwe munene nnyo saalize mu Uganda. Ebigambo ebyaŋŋambiddwa nga nzijja wano bajja kuwa obutwa. Everybody is telling me bagenda kumpa obutwa. Ebintu ebyo sibitegeera lwaki. Ndowooza tukakkanemu. Tuleme kutya nnyo, muleme kubeera batiitiizi nnyo. Waliwo okuyitirira nga nesobera bweyitawo bweti n'obuuka. Kaakati wegamba tuleme kutya nnyo ate kisusse naye tubeere nti tukolagana. Ekirala Oweekitiibwa yakitegeddeko obwetowaze bukuleetera okunyomebwa. Ku kisaawe eky'Entebe banditeyiniza okumala essaawa 3. Njagala mukimanye mwenna nti nze nkyogedde. Immigration banditeyinize for 3 hours. Epasipooti yange ne bagiremera nga nzija mu Uganda ensi gye nzaalibwamu. Abagamba mbu nabadde n'amalala. Bagambye nabadde n'amalala ne mbatunuulira nabatunuulidde. Omukazi n'atuuzaawo wansi. You man sit there. Naddawa. You man sit there. Nagezezzaako okukuba amasimu ng'abantu abasinga beebase. Naye teebereza ovuye ku nnyonyi n'omala essaawa 3. Oyinza okudda mu Uganda singa tobadde nze n'omuntu munene. Oyinza okudda mu Uganda. N'abagambye nakutte essimu n'enkubira ambassador, deputy ambassador Washington DC. N'amugambye ngenda kukuba essimu eri. Ky'omukisa omulungi oli omukyala kansala yabadde obwonge obutegeera bulungi n'abagamba oyo mwami gwe mukutte mu bumanyi paasipooti ye gyemulembedde bugimanyi. Oluvannyuma bagimpadde naye nga mmaze essaawa mmeka. Ekyo njagadde mukimanye yensi gye mulimu. Bw'obanga osobola okukwata Lieutenant Colonel's passport for 3 hours, a Lieutenant Colonel of the US Army n'ogikwata. Omanyi kye bakola abantu baawo n'abantu ba bulijjo. Kino kyandaze ekyokulabirako. Naye ate tekigenda kujja mu Uganda kubanga wano ndi waffe. Era nabagambye ngenda kugenda mu Uganda era nja kuyingira. Mukyala yangambye tugenda ku dipoting olina kuddayo n'emigugu gijjeyo gidaawo olina kuddayo kuba tulina obuyinza. Namugambye maama waliyo bakama abo tolina bakama abo bakusinga. We namugambye naye okusoomozebwa kumuyitamu nze kyankoze bulungi nnyo ndi experience nagifunye. Kakati kiteba kyakinyumiza ebyo byafuuse biboozi naye nga ababikola kaira
bakikuttemu bulungi nnyo owekitiibwa Nakiwala n'abalala bakikuttemu ne bali abantu bajja kusomesebwa engeri gye balina okubayisaamu naye nga kyakoze bulungi ne kintuukako nenkiraba nendaba bye muyitamu nalina obusobozi obuyita eri mu VIP nembaga nno njala kuyitako eno ewalala abantu ndabe manyi bwe tayita eno sebo vika general tomanya abantu baffe bebayitamu bw'obeera eri mu bitiibwa eri tosobola kumanya naye kati ku luno kyandaze kubanga mbadde nzija mu Uganda okuva 96 seranga ku kintu nakimu kuba bulijjo badde bambi eri mu VIP ne bakuddusa emisinde ne bakoki naye kati nga majala kuyitako eno ndabe abantu ba bulijjo we babayisa ndowooza kati nabyo engeri gye babayisaamu nenjitegeera bulungi naye bajja bitereeza abakulu bantakasizza nti ensonga bagitegedde bulungi naye nga kyekyakoze kiraga kiwa ekifaananyi kibi ku bantu abanaddala baba bazze okukyala tulina okukirongosaamu wonna gye muli sebo gavana mu disitulikiti gye muli twebeereremu nga enjogera ya wano bwegamba ate ndowooza nze ndaba Uganda nga etandise okumpoomera n'akajjabuzi bano nange etandise okumpoomera waliwo okusoomozebwa kungi nnyo naye ewooma okusoomozebwa kungi nnyo ne Uganda ewooma kati obwekika ekyo obusasobola n'okumanya nti Katonda mukulu simanyi abali wano baba n'abutuusaako embuga naffe tufune ku b'amagye nti balunda bulunzi bantu. E4 is a specialist. Botandika private eba 1, private 2, 3 and the 4 is E4. Katinga kukotandira. Omuntu n'asekerera. I remember waliwo omuwala muna Uganda ngamba mfane Frank oli mulalu ofunye degree mu computer science oyingira amagye. Naawe baali batuufu mu ndowooza yaabwe. Bw'oba tokimanyi nti okisobola kitegeera. Bw'oba tosobola kitimanyi. Naye nenyingira amagye naye okuwalo nayingira amagye I don't look back. Why? Amagye ga America, US Army, is the most powerful army in the world. Whether you like it or not, you got in your mind. Obo kyagala oba tokyagala. Tewali n'omu agenda genka for the next 40 years. Cheers for God. Balina enkola ebaddewo okumala emyaka egisusse 230. Ebintu ebibakuuma ennyo ekisookera ddala ki democracy, economy n'amagye okuba tegayina mu byabufuzi. Eri ewaffe gye tubeera omusirikale tayinza kubeera mu partisan politics tekisookera era bwolika geno okyogera bwoti naye ng'ate mu ofiisi eyo bateekayo n'ogenda okukola ffe tukolera nsi ne constitution ebya America. Nali ntambudde kati nyinawo ku buyinza era bwe mbanga n'atambula nkuba nti bagamba njala kugenda wano ne bwenti ne babikolako naye nali ntambudde nga ngenze waliwo nga nkiikiridde America kati abantu beeri baali tebamanyi nti nze nkulira bano bonna ne bampitako baatuka eri ne babagamba nti oli mukama waffe bino bibeeramu naye biri just biri awo naye nga okufuuka kano mu magye ga America sebo vika general kitwala emyaka 20 okufuuka lieutenant kano tokera ncha kumachalo kikutwalira emyaka 20 kobere mwana wani fenna tuyita wamu naye ate olina okubeera nti wasoma kati kambawo ekyokulabirako tosobola kufuuka lieutenant kane waffe nga tolina master's degree tosobola kufuuka lieutenant kano nga togenze ku command and staff general college. Nze omusajja omwami tulina bakaluya manager abatumanaging yankubira essimu nagamba kali nkyali Meja Musisi newuunyiza mbadde mpita mu fayiro yo wano nesanga nga olina between degrees and diplomas olina 25 kino wabisoma otya balina obuvunaanyizibwa bwe bankwasiza ate obusukulumye ennyo nange ndatuuka gye ngenda okulaga kati nga nze ngenda okukiikirira America
bw'otunula n'obeera nti wavaayo kalangala n'ojja n'oyitawo n'ogenda n'okola ki tulina okukyebaliza Mukama naye attribute ekyo tugiteeka ku kinaye kubanga ozze mu Amerika oba abaana bammwe nga bazze mu Amerika tetwagala bagwe mu mitawaana twagala beebuuze ku bantu abatuufu tewali agwa mu mitawaana mu Amerika gwe simanyi ne sisobola kuyamba ng'oguddeyo nsobola okuyamba n'otagwa mu bizibu ne nkubulira ekyokukola ne beebuuze ku bantu abayamba obuzibu bwe tulina nti wazzeewo quick money abantu agala nnyo okuzimba kalina wano very fast tannaba kubeerako kyakola olwatuuse leero ayagala kubeera Col Musisi ayingidde amagye Col Musisi mutunuulireko kiki ate ayingidde amagye tulina physical fitness tulina ogikola okubeera mu magye galina requirements olina ebintu byolina okukola kati gwe bonda awo tosobola kumanya emyaka ginyina naye ndaba akagamba omwana ajja saagala kukola ebyo naye njagala kuyingira mu magye no kati mentorship coaching and training bitwagala tuba abaana bwe muweereza mu Amerika ekyokubiri abantu okukolagana ekirala mu Uganda nze I will never fight development coming to Uganda. That's what I tell people. If there is any development going to Uganda, it should come. Bwabanyala bajja kuwa aid kuzimba nguudo, they should come. Omulimu gwaffe ku making sure nti ezo sente ezizze wano okuyamba Uganda zigenda okukola omulimu ogwo. Sumusizza n'oba Lieutenant ate kano olumu manyi mu interactingako ne ba Lieutenant kano bawano mwongera okubawaako ku magezi n'abalala abatukulembera mu bitiibwa ebinene naye banga tebasomesa busomesa abantu kwagala Uganda naye nga waliwo ebintu ebikolebwa ebyagazisa omuntu okwongera okubeera mu Uganda n'okubanga Uganda yasanyu ekyemanyi y'essaala yaffe ebyobufuzi mu bibeeremu naye ate tebibamalaamu nnyo. Yoyo Col Musisi muwulidde bulungi ebimutuuseeko ku Kisawe Entebe babadde ayingira mu Uganda abasajja bamukutte essaawa 3 nnambirira nga bamuyisaamu amaaso tamanya ani gwe bazannya naye agambye akubye essimu emu bonna ne bakiwulya ne bakankana empale ne bagamba twakoze kyaki era amaliriza bamutadde ng'agenza akola emirimu gye n'okulaba abantu be yazze okukyalira kale ekifaananyi ekikyamu kyafunye mu Uganda yagambye kimuyambye okumanya abantu bannansi kye bayitamu bulijjo ayita eri mu zi VIP nga bagimutwala butwazi misinde mbiro omunene wuuyo ayitawo nga tamanyi bannansi bayita mu mbeera ki kati akyegezesezaamuko yennyini alabe bannansi babeera batya kimutuuseeko essaawa 3 nga bamusibidde mu kaduukulu nga tebamumanyi bagabana mu dipooti nga bamuzzeeyo naye essimu gyakubye bakankanyiza era bali eyo batula bufoofofo kubanga byabasobyesobyeko nabo tebakkiriza kale tweyanziza kano obubaka bw'otuwadde tweyanzeege Mukama akutwongerera omukisa naffe katwongere okulwana paka Uganda yaffe bweneetera nebeera nga Amerika gye mwesimisa naffe Uganda tugyesimise ebeera ensi ennungi nga teri mu kubba bululu teri mu tulugunya bantu teri mu kutta bantu teri mu kutyobola ddembe lya buntu ogambye Uganda etandise okuwoomera kirungi ne munnange ffe ababeera wano e Uganda ffe tumanyi obuvugubi bwe tuyitamu nga bannayuganda era n'ekirala nti tetwandiremesezza nkulaakulana ensimbi ezijja okukulaakulanya ensimbi twagala nnyo naffe ziremesa naye ensimbi ne bwe zijja tewali kye zikola singa zibadde zijja nga waliwo kye zikola sitwandifuddeyo naye ne bwe zijja tewali kye zikola abasajja beegabanya neegabanya bokwegaggawaza ng'eggwanga lyongera kuba maagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako Omukama Katonda nsaba abankuumire tujja kuba tuddamu twogere ebigambo batayi mweraba.